ng'abaana bakuze. Buli omu n'ayiga munne n'asobola okuyamba munne, ne mukuliza bulungi awamu abaana okubeeragana n'okuyambagana. Buli omu n'asobola okugumiikiriza munne. Teri kugamba nti ono omusajja mutuukirivu nnyo, era tebalangira abatuukirivu nga tebannaba kufa, kuba tomanya kigenda kuddawo, olw'okubanga tuli bantu tusobya. Olina okugumiikiriza, bw'otoba na bugumiikiriza mu bufumbo era bujja kukulema. Olwo buli omu ogumiikiriza munne kintu kikulu nnyo mu bufumbo obutukuvu. Ekimu ku kiriikiriza okusa kimu mu mbeera y'obuweereza mu bufumbo obutukuvu, buli omu abeere muweereza wa munne. Mukama waffe Yesu Kristo atugamba nti yajja kuweereza so si kuweerezebwa, nga bwe tusoma mu Matayo omutwe ogw'abiri akanyiri akabiri mu 8. Abakristu tugoberera kyakulabirako kya Mukama waffe Yesu Kristo. Ye Kristo gwe mutwe gw'ekereziya, era ng'omwami bw'ali omutwe gw'amaka mu bufumbo obutukuvu, nga bwe tusoma mu Efeezi omutwe gw'okutaano. Naye wadde nga yali mutwe era yali muweereza, n'atuuka n'okutufiirira ku musaalaba. Yatuweereza ng'atufiirira ku musaalaba, ng'atulumirwa. Ogwo gwe mutima gwe tulina okubeera nagwo mu maka, naddala abaami. Tubeere ng'abaami tubaweereza, abakyala tubaweereza, tubafaako, tubalumirwa. Tubaagala nga Kristo yatwagala afa ku musaalaba. Ne munno leka kumwagala kufumbira ttooke, naye mwagale kubanga olina obuvunaanyizibwa okumwagala, obuvunaanyizibwa obuva ewa Katonda. Naawe omukyalo olina obuvunaanyizibwa okussaamu omwami ekitiibwa nga Kereziya bw'assaamu Kristo ekitiibwa. Tubeere abaweereza ate tubeere n'omutima ogulumirwa amaka, nga twefiiriza okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe, okuyimiriza amaka, okusomesa n'okukunjula bonna. Mwebale kwenyigira mu Tuesday class etuyamba okumanya obufumbo kye ki. Ogenda obbugata nga omusajja atasobola kubisonda ebyo, oga nti yagwe Katonda ndaga mutayagala owase buwasa, tojja kusobola maka. Ebyo ne bikulema. Kaddeyo omukyala simanyi biki. Naye ffe ne tulyeteekamu motoka, sukaali kilo mmeka, ebisambi by'ennyama, kreti za bbiya n'eza soda, simanyi ono senga gundi, basenga gundi tebaggwaayo n'abagule. Senga gundi tomumanya nti ono walugave, naye nga bonna basenga. Ono omuko gundi n'ogenda weewala n'ogamba mikwano gyo, n'oleeta bajeti n'owaako ne bishopu yakwanjula, nkuwasiza omukazi. Obufumbo tebitegeeza ebyo. Tuesday class etuyambe abaana baffe bangi balibidde mu nsonga kubanga balinda beeraga ate bazaala. Buli mwana azaalibwa alina okulya n'okusoma school fees naki. N'olwaliro nnyo bajeti otambudde, genda ewa bakugatte bakuligize obufumbo otandike amaka obulungi. Ekisembayo kijja okuyamba abatambuza obufumbo obulungi okwenyigira mu bulamu n'obutumbi bw'ekereziya, amasakalamento mugajjumbire, mwepetanire ebibiina ebyenkola enkatoliki, essaala mu maka muzinyweze. Muketegere nti amaka gammwe y'ekereziya esookerwako. Ekereziya esookera ku mmwe, abaana be banaabalaba nga musoma bajja kwegayirira bulungi. Naye omwana takulaba nga kuba osoma, saala tobeerawo. Tamanyi oba kulembera essaala, mukyala onooza zikulembere ggwe abaana bo, mwe mulina okukuza abaana. Oba omwami nga okuyitibwa kuno kusibuka mu bufumbo ate mu maka. Era omwana bw'aba akulidde mu maka avaamu n'oga nti awo yakuzibwa, yatuuzibwa n'okutuuzibwa ne bamubuulirira n'afunamu. Tufunamu bannaddiini n'abasaseredooti. Era bw'omulaba nga faaza mukambwe weebuuza nti kitaawe yali atya. Okubogoka kwa kitaawe muleke. Seminaari eyo yakola naye nga tesobola kuvaamu kubanga
yayonka kayonke faaza nga alimu engalo nti yafuba nnyo okuzimugjamu naye ate kitawe wali tomumanyi wano. Ffe amaka ge gatuwa ne gabanga ne gatereeza gwe musingi omulungi ogw'omusaseredooti obulungi. Awo ne bembaga munenya abasaseredooti ne bannaddiini mutunuuliranga n'amaka nti gye bava bali batya, bakola batya. Okuyitibwa mu busaseredooti tusibuka mu maka mu bufumbo obutukuvu. Amaka bwe mukagayalirira mu bulamu bw'ekereziya, abaana basikirizibwa okuweereza mu ekereziya nga abasaseredooti b'abannaddiini. Amaka ye seminari esooka era ly'eggunjuliro ery'omunnaddiini erisookera ddala. Bakubiriza mwenna abaana bammwe mubakuze bulungi mu ddiini n'empisa ennungi, okwagala Katonda ne bantu bannaabwe. Abaana bwe bakuzibwa mu kwagala okwo kibayamba okumanya nti kirungi okuwaayo obulamu bwabwe abalala basobole okubeera abalamu, nga kuno kwe kuyitibwa okw'enjawulo okw'abasaseredooti ne bannaddiini kwe tukuza mu ngeri y'enjawulo olwaleero. Tubakuze bulungi babeere good shepherds. Tukuze olunaku lwa good shepherd Mukama waffe Yesu Kristo. Tubakuze bulungi babeere abasumba abalungi. Nga bwe ŋŋambye bwe batakuzibwe bulungi nammwe bajja baliisa akakanja nga bwana mukulu akwaniriza kubanga oleese endobolo naye nga awalala nti mugende eri twabagamba lwakujja lunaku bwe ruti nga tagala kukuwuliriza kubanga nawe bwewamukuza awaka. Ono tukuze bulungi abasaseredooti ne bannaddiini abaana baffe kereziya kweneezimbire okwongera okutereeza embeera eyo. Twebaza mu Uganda wano abasaseredooti ne bannaddiini bangi ate mubaagala n'ennaku zaabwe muzijjumbira n'okutuwagira mutuwagira nnyo, era abazadde bangi beegomba okuzaala ku bannaddiini oba abasaseredooti. Mwongerewo okulabirira n'okugunjula n'okuzaala abaana abo abanaaweereza kereziya wano mu Uganda naye n'awalala. Bangi batusaba okwogera okubeera abasaseredooti. Ensi nnyingi nnyo ezitwetaaga nawala mu Uganda. Ogenda mu masaza agamu nga Kalamojja abasaseredooti ne bannaddiini batono ddala, bakyetaagibwa nnyo. Tuyite mu Vvanjiri nga Mukama ayogera ku buvunaanyizibwa bw'omusumba omulungi. Obuvunaanyizibwa obwo abasaseredooti ne bannaddiini babwongera mu maaso nga bawaayo obulamu bwabwe okubeera abalala, era be bamu abo abayigiriza ekigambo kya Katonda ng'abatume betuwulidde mu ssomo erisooka. Tusabire abasaseredooti ne bannaddiini Omukama ayongere okuluŋŋamya obuweereza bwabwe, aye twongere okusaba Omukama nannyini makungula ayongere okuweereza abakunguzi mu nnimiro ye. Nga bwe tugambye abasaseredooti ne bannaddiini bakyetaagibwa, ate ng'okuyitibwa kuno okw'enjawulo kusibuka mu maka. Naffe mu maka gaffe tuteekewo embeera esikiriza abaana baffe okwagala obuweereza buno. Abo abalaze obuwagizi okufuuka abasaseredooti ne bannaddiini tuleme kubakugira, naye tubazzeemu amaanyi basobole okugoberera ekyo Katonda ky'aba bayitidde. Tunaabawa okwagala obunnaddiini n'obusaseredooti nabo bajja kuguma bagende mu mutima ogwo. Bwe muba nga mugonjula abaana bano bonna tubategekere wamu, abalenzi n'abawala. Omulembe guno mulungi, guyambye nnyo okugonjola omwana omuwala, girl child, era bavuddeyo bangi. Balina bukulembezi, bw'otunuulira kati obukulembezi bw'eggwanga bangi bakyala beesoboddeyo ate nga bakola bulungi, era bwe batuweereza. Naye ate temugayalira kikula kya musajja. Bwe munagaalira omulenzi ajja kusigala nga sekibotte, ajja kusigala nga ye mwavu, asigala nga talina mpisa ate nga alina amaanyi, alyoke naawase akukikokole gwe yagunjula obulungi. Bonna abazadde enjuyi zombi tuzifeeko olwa mulenzi n'omuwala. Olwaleero Mother's Day kulisa bamaama
Mama mwebale nnyo kuliko olunaku lwammwe. Banyi bataata mulina bamama babazaala naye ate ndowooza abakyala bafuuka babamba bwammwe mu ngeri ey'enjawulo. Mubayise bulungi mu ngeri ey'enjawulo olwaleero. Sibalagira bulagizi naye mubeeko kye mukola. Tulina maama omulungi, Maama Maria. Mwezi gwa Mei maama abeera maama waffe, Maama Maria abeera maama waffe. Atusabireko tumwekwate atulere ate tumusabe abakyala musabe Maria okubayigiriza okubeera bamaama abalungi. Abazadde abaana baffe baddayo mu masomero musobole okunoonya ssente ennungi, ensimbi ennyingi, musobole okufuna obusobozi mubatwale mu masomero. Aye ne masomero abasomesa beeyise bulungi, abaana baffe banywereyo, ate abatasobodde okuwaayo school fees nga tebazirina babeerera bakisa okubagumiikiriza abaana baffe basome, abaana bayige. Kisanyusa ate maliriza bannabuganda musajja nga aluddewo. Kisanyusa nnyo nga bakulembeze baffe ab'ensi nabo beesowolayo nga nabo bafumbo batuufu. Omugati alina mukozi we wuuli. Ate kisanyusa nnyo okulaba omukulembeze oyo atambula ne mukazi we, atambula ne bba ku mikolo n'amulagayo nga teyeekomoma. Onna abazze abakulembeze abali wano abazze ne bakyala bamu nga si baakajanja naye nga mujjidde ddala nti ono ye mukyala wange. Omukama bampeera omukisa, mukoze bulungi. Ate muwe ekyokulabirako eri abalala b'owulira nti ono yagenda mu Paalamenti naye maama teri amusala mu maaso. Musobole okubeera kunyweza mu bufumu, tulwanyise obugwenyufu, bagambe oyo omukulembeze ddala, n'abato bagambe nti amma yasaana okubeera omukulembeze waffe. Maliriza nga nebaza Tuesday Class Alumni Association n'ekitongole eky'okuyitibwa okw'enjawulo mu ssaza olw'okuteekateeka olunaku luno, ate nammwe nembebaza okujja. Obubaka bwe obw'olunaku luno, Vocation Sunday, Papa Francis yatujjukizza nti okulangira Kristo buvunaanyizibwa bwaffe ffenna ababatize. Mbasaba tulangire Kristo nga tuzimba amaka ageeyagaza. Mbasabira emikisa gya Katonda mu bufumbo bwammwe ne mu maka gammwe. Na vocations ez'enjawulo Mukama tuweeremu emikisa. Twongere okusabira abasaserdoti ne bannaddiini bwe tusabe Mukama ayongere okuyita bangi mu buweereza obwo. Kadde waffe n'abasumba n'omutambizi omukulu Bishop Semogerere, Ssebo omwami mukulu era omusomesa waffe mu Tuesday Class, Father Achilles Mayanja, Ssebo mukwano gw'abangi Kibi wamu n'abakulembeze bonna mu Ekereziya, Ssebo omugenyi mukulu wa Gaba, obukulembeze bwa Tuesday Class Alumni Association ne ba members, bafumbo bannaffe mwenna, manyanga abagole bannaffe mwenna, bassebo ne bannyabo, Omukama mulungi.
era obudde bwonna kya mukisa nnyo okusobola okwogerako gye muli ku lunaku luno olw'enkizo, olunaku lw'abafumbo ate mu kiseera kye kimu olunaku lw'abamaama. Nange nazze ne maama ate nga twafuuka balongo, tugabana buli kimu, tugabana essanyu ne tugabana n'ennaku. So ne kano akakisa k'omuwendo muzikirize nkagabaneko naye. Maama nsaba ojje obuze ku bantu. Mwami neeyanzizza ssebo. Abakulu mwenna balamusizza neeyanzizza akaseera kano okwogerako eri abantu abazze okusaba naffe. Mpulidde Father Mayanja ng'agamba nti kikirizibwa okufumbirwa mu ekereziya muno nga muli ba ddiini za njawulo. Father Mayanja nze nali Mukristaayo naye nasobola okuleeta ebbaluwa yange ey'obubatize, nendeeta n'ebbaluwa ya confirmation nembiwaayo nenkyuka. Ekyo nakyo kisoboka kuba kibayambanga abafumbo okukuliza abaana mu ddiini emu. Era nkubiriza abafumbo mwenna okuluubirira ennyo okusobola okubeera mu ddiini emu bwe muba musobodde. Njagala okwebaza Mwami Kyagulanyi olw'okundeeta mu kereziya muno, era nze gwe mulaba wano bwe bababuuza nti Mwami Kyagulanyi aliwa, asituka ne bamubuuza nti omukyala aliwa, agamba nti y'onoomu bw'ati. Era ebyo bye birungi ebiri mu kufuna sakaramentu eno ey'obufumbo obutukuvu mu kereziya muno. Oba omanyi nti yeggwe teri mulala, omwami y'omu n'omukyala ali omu. Njagala era okusoomooza abo abali eyo abakukuta, abaami abalowooza nti omukyala bw'onoomusosowaza yafunamu. Nedda, nammwe abaami mufunamu nga abakyala mubaleese ne bafumbirwa mu bufumbo obutukuvu, kubanga abasiba bikutuka baabalekedde awo. Abamanyi nti waatudde atudde ku kijja era okunoba kubanga kuvudde mu question ebiseera ebisinga. Oba otudde entende ng'omwami nti omanyi omukyala waali era tasagasagana. Twakamaliriza Easter tujjukira Yesu Kristo yatufiira ku musaalaba era n'ayiwa omusaayi n'omubiri gwe n'aguwaayo okutununula ffe ng'Abakristu. Era bwe tuba nga tulya wano Ukaristiya, abafumbo bokka be bajja. N'olwekyo bw'obanga oli eyo kyakukuta ne mukyalawo, tukuleka mu ntebe ng'otudde. Ffe ne tujja ne tusembera ne tujjukira Yesu eyatufiira ku musaalaba era ne tufunamu ebirungi ebijja n'ekyo. Njagala obbakubiriza okuwasa mu kereziya n'okufumbirwa mu kereziya. Temwetaaga kupangisa mmotoka mu bondi okukola emikolo, naye mwetaaga kujja buzzi wano ne mufuna omukisa ogwo. Neeyanzizza, neeyanzeege. Ndowooza byonna bimazeeyo ne bwentema. Weebale nnyo maama, kyasanyu nnyo baganda bange. Olwaleero lwa ssanyu nno nze ndabye abantu abamu benjagala ennyo be mbadde ndudde okulaba, ba OB bange ne ba OG mu Tuesday class. Ndabye mukyala Patricia wali coordinator waffe nga twali mu class yemu, n'endaba yali kojja waffe mu Tuesday class. Myaka 10 gye giyiseewo naye lulinga olunaku olumu talina yadde akavi akalala akeyongeddeko. Tukyewaliza Mukama. Olunaku lwaleero nno nze eyantegeeza ku kuyitibwa yali mukwano gwange Honorable Francis Zaake, era abadde akuba essimu kumukumu, owaayi emisa tupapa si yakumakya etandika ssaawa 4. Ne mubuuza nti kuba tutera nnyo okutambula ffenna. Ne mugamba Honorable Zaake tugenda kusoma ffenna emisa eyo, n'agamba
kati agamayinja ate sigayina kuba onebo zake simugatte era nga bwe musese nange ne musekerera. Era mukadde wange Ssaabasumba ntera okutambula ne muganda wange gwe bayita Edward Sebuufu, abangi gwe muyitanga Edi Mutwe, Mukristu sapule temuva mu kifuba. Naye olwaleero enemisa esusse ku levo ye kuba naye tanagatibwa. Ndukozesezza olunaku lwaleero ng'omukisa okusoomooza bannanga abo bonna okumanya nti bw'oba tonagatibwa na munno ng'oggyeko maama byagambye nti ewaka toluŋŋama bulungi kuba ne munno aba alowooza alina ekimubulako kuba bw'aba atuukiridde ki ekigaana okumutwala mu ekereziya oba mu ssinzizo. So ekyo kigenda maaso n'otusoomooza. Naye nze nga experience yange mu bufumbo obutukuvu nagatibwa ne munnange emyaka olwaleero 10 egiyise. Twagatibwa nga 27 mwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2011. Olwono lwe lunaku lwe lumu olwa 27 ogw'omunaana olwo baagatirako ne Ssaabasajja Kabaka. Naye ekyenjawulo basebo ne bannyabo nti yes nali celebrity oba cerebu nga abavuka baagala okiyita nga ndi mumanyifu naye mwana wattu nali sitekingibwa serious mu ggwanga. Yes nga manyiddwa, yes nga mpagirwa, naye nga ntwalibwa nga akavubukavubuka nga sitekingibwa serious. Olunaku olwa 27 ogw'omunaana omwaka ogwo ogwa 2011 ebintu bingi byakyuka era twajja tubiraba nga bikyuka. Abantu bakyusa engeri gye baali bandabamu, n'aba addressinga bakyusa engeri gye ba addressinga. Mwana tune kubuko bakyusa engeri gye bandabamu. Wali wayise emyaka ng'etaano nga nyanjudde nga ntutene bibansaba naye nga tebandabawo bulungi. Naye olunaku lwe batugatta ebintu bingi byakyuka. Ekyo nno ne kindeetera okukkiriza nti ddala obufumbo obwo obutukuza bingi bikyuka. Era mukadde wange Ssaabasumba ekaweefube gwe tubaddeko bannange bangi benkola nabo oba bentera okubeera nabo nange nafuuka musaale obakubiriza okugattibwa. Muganda wange Joel Ssenyonyi yagattibwa mu bufumbo obutukuvu. Muganda wange Zaake Edi Mutwe n'abalala bangi batusuubiza nti omwaka guno nabo bajja kutuukiza obufumbo bwaffe. Muganda wange Nubian Lee naye yatukuza obufumbo bwe, n'abalala bangi abali wano n'abali eyo abatali wano olwaleero tugenda maaso n'obasoomooza okutukuza obufumbo. Kya kitiibwa nnyo okubeera n'obufumbo obutukuvu. Tukuze batuyigiriza nti family is the basic unit of society. Tebasobola kutekinga serious nga businessman, ng'omukulembeze oba byonna by'oba okola mu bulamu okuggyako ng'olaze seriousness. Ate seriousness esooka kwe kuwa obweyamu si mu kyama wabula mu lwatu, si mu just public lwatu naye mu maaso ga Katonda nti kyoyogera okitegeeza n'okuba ebirayiro ate n'otokoma kuba birayiro wabula n'obigenderako. Twebaza Omukama nti ankumye ne munnange twafumbirwa nga twakabeera ffenna mu kawondo kakuba edinisa okumala emyaka 10. Olunaku lwaleero nze ne munnange twakabeera ffenna okumala emyaka 20. Era twesunze tuyimirire wano nga kale tufunyemu obuvi butonotono n'obukanyanya butonotono naye twesunze okubeera wano nga tujaguza emyaka 50 egy'obufumbo. Mukama nga akkiriza. Njagala obba yozayoza mwenna okutuuka ku lunaku luno tulwenyumirizeemu. Bagambye kamifa n'okutereeza byonna naye njagezaako okangula eddoboozi bampulire. Maze obayozayoza bannange okutuuka ku lunaku luno n'abakatuuka kukula era obufundo baabumenyi mukulu mwami wakaba tukuyozayoza n'emirimu sebo
omukisa nga guno tugukozesa era okubakubiriza batubuulidde values zaffe eza Tuesday class omuli commitment n'ebirala naye ffe ng'abafumbo ababiri gye n'omunange ekyala Kyagulanyi bayongerako ne value endala gye bayita patriotism oba okwagala eggwanga era twasalawo tukitandikire waka mu nju yaffe twagale eggwanga lyaffe ate tuyimirirewo olw'ekituufu tuyimirewo olw'amazima kubanga tekitusomesebwa mu ekereziya era tumanyi nti amazima n'obwerufu n'obuntubulamu n'obwenkanya ebiwangaza n'okugamba obwo mpozi njagala kulisomesa buno nange okwongera ebigambo okwongera commitment eya mugenyi waffe omukulu kuba ekereziya yeffe era ekereziya yeffe tumuzimba tumugumiza olw'ensonga eyo kubange nekulwamaka gaffe naffe tujja kuwaayo akakati kamu kayambe olw'ensonga eyo nja beebaza nnyo baagaliza omukisa gwa Mukama waffe Yesu baagaliza endisaani nyingi mwebale nnyo mwebali eddala Mukama okuweza emyaka 10 mu bufumbo obutukuvu kulika nnyo kulikira ddala webale omwana